okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa, nate njagala okubuuzaako nti wasuze otya? Mukama yeebale kukuuma n'akutuusa ku mikya ennungi eyaleero n'osobola ogirabako ng'okyali mulamu. Mukama agulumizibwe, aweebwe ekitiibwa kubanga bangi abatasobodde. Njagala okubuuzaako yonna gy'osinziira okuba ng'olaba pulogulaamu eno Ensula ey'Enkya, oba oli wano waffe ku lukalu lw'omuddugavu Africa, oba oli eyo mu nsi z'abeeru, ensi ez'omuzira, njagala okubuuzaako nti wasuze otya? Nate olunaku olwaleero era tukomyewo olwa pulogulaamu yaffe eno Ensula ey'Enkya, nange omuweereza w'enjiri ya Kristo Luyinza Jonathan. Katusabe tuggulewo pulogulaamu eno. Ayi Mukama Katonda waffe, tukwebaza olw'obukuumi bwo, tukwebaza kubanga okeesezza obudde ne tujja mu maaso go Mukama okuyiga ekigambo kyo. Tukusaba Mukama, gwe aba atweyigiririza ekigambo kyo, erinnya lyo ligulumizibwe, litenderezebwe, liweebwe nnyo ekitiibwa Mukama, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe ekyaleero gugamba nti obutyabaga ku butonde. Obutonde bwe butubeezaawo, obutonde bwe butuwa emmere, obutonde mwe muva Mukama mwayisa amazzi ge tunywa, yabutonda n'abututeerawo. Obutonde Mukama mwe yayisa emikisa gyonna, mwe muyita empewo gye tussa n'ebintu ebirala bingi. Bwe teebereza ng'ogenzeeko ku nnyanja, ku mabbali g'ennyanja, abamu baziyita zi beach, n'ossa kwako akayowa ak'obulamu, n'ofuna ku mpewo eyo eva mu miti, otuzzi otwo n'otukwatamu n'oweweera. Naye ekyokuyiga kya leero kigamba nti obutyabaga ku butonde. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lugenda kuva mu kitabo ekyakubikkulirwa essuula ey'e16 olunyiriri olwokusatu. Kubikkulirwa essuula 16 olunyiriri lwakusatu. Bayibuli egamba nti owookubiri n'afuka ekibya kye ku nnyanja, ne waba omusaayi ng'ogw'omufu, na buli mwoyo omulamu ne gufa, n'ebyo ebyali mu nnyanja kanziremu. Owookubiri n'afuka ekibya kye ku nnyanja, ne waba omusaayi ng'ogw'omufu, na buli mwoyo omulamu ne gufa, n'ebyo ebyali mu nnyanja. Tukyayogera ku kiseera kino ababi abaali babasinzizza ekifaananyi ky'ensolo, era abantu abaali babasangibbwa nga balina enkovu y'ensolo mu kiseera ekino, Mukama waali bafukira ebibonyoobonyo bino olw'obusungu bwe. Gwe mutwe gwe tukyaliko mu pulogulaamu yaffe eno eyaleero. So batugambye nti malayika owookubiri we yafuka ekibya kye, malayika owookubiri we yafuka ekibya kye ku nnyanja, ne waba omusaayi ng'ogw'omufu ku nnyanja, na buli mwoyo omulamu ne gufa. Ekintu ekifaananako bwe kiti kyali kibaddewo mu Bayibuli, era bwe tubikkula mu bibonyoobonyo Mukama bye yaleeta ku Misiri olw'okulemera abantu be, abaana be Abayisirayiri. Bwe tugenda ne tusoma ku byafaayo ebyo mu kitabo kya Kuva essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'e17. Kuva essuula 7 olunyiriri olw'e17. Muganda wange andaba ojja kubikkula nange tusome ffenna. Kuva essuula ey'omusanvu, Kuva essuula ya 7 olunyiriri lwa 17. Bayibuli egamba 7:17, bw'atyo Mukama bw'ayogera nti, ku kino kw'olimanyira nga nze Mukama,
laba ndikuba n'omuggo oguli mu ngalo oguli mu mukono gwange ku mazzi agali mu mugga galifuuka omusaayi n'eby'omu nnyanja birifa omugga guliwunya Abamisiri amazzi g'omugga galibatama okunywako. So Abamisiri nga kabaka nga Falaawo kamuyite kabaka Falaawo wadde Falaawo kitegeeza kabaka. Falaawo ono ng'agaanye okuta abaana ba Isirayiri. Bayibuli egambye nti Katonda yakuba ku mugga n'omukono oguli mu mukono gwe. Omugga ne gufuuka omusaayi na buli kintu kyonna ekiramu ekyali mu mugga ne kifa. Mukama, abantu bano abasinza ekifaananyi ky'ensolo nga baleese obuzibu bungi, kubanga ebibonoobono bino bituuse ne ku nnyanja, bituuse ne ku bulamu obuli mu nnyanja, bituuse ku mpuuta, bituuse ku mmale, bituuse ku nkejje ezitalina buzibu bwonna. Abaagalwa, bwe tuddayo ku byafaayo by'ensi, Katonda yagamba jjajjaffe Ibulayimu nti kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo ebirala byonna mubimanyi ebiddako awo, n'amugamba nti ensi ekolimidda ku lulwo era okubonaabona weekuli mu nsi, ebisolo birwala, n'otunuulira ente ng'enkwe egiruma eweddemu amaanyi, ebinyonyi wogendeeyo mu nsiko empologoma ne zitaagula engabi olw'ekibi kya jjajjaffe Adamu. Nabwe kityo ebibi ebinaaba bikoleddwa ensi okumala ebbanga eryo bigenda kukosa ne ku bulamu obuli mu nnyanja. Ebyennyanja byonna bife nga bwe byafa ku mulembe gwa kabaka ow'e Misiri eyagaana okuta abaana ba Isirayiri. So ebibi byaffe bye tukola njagala tutegeere enkya ennungi eya leero tebisobola okukosezaamu n'abantu abalala. Wabula bwe tweyongera mu maaso okusoma mu kitabo kya Kuva essula ey'omusanvu, bwe tukkirira wansi ne tutuuka ku lunyiriri olw'abirimu n'olw'abirimu ne bakola bwe batyo abasawo Abamisiri mu magezi gaabwe ag'ekyama. Falaawo omutima gwe ne gukakanyaza n'atabawulira nga Mukama bwe yayogera. So ekyennaku mu kiseera kino Abamisiri, abasawo, abafumu, abalubaale, Sitaani yabakozesa nabo ne bafuulafuula amazzi okugafuula omusaayi. Bw'atyo Falaawo n'alowooza nti kyali kintu kya bulijjo okufuula ennyanja oba okufuula amazzi omusaayi, era Bayibuli etulaze n'atawulira Musa. Naye ekinaayawukanako ku ky'olunaku luno olusembayo, ekigenda okwawukana ku kibonoobono kino eky'olunaku olusembayo, ku lunaku luno olusembayo tewagenda kubaawo kugeegeenya kwonna kugenda kusobola kukolebwa. Jjukira twasomye mu kasimu ak'olunaku olw'ejjo ne tulaba nti nno n'abasawo nabo bajja kubaako n'amayute, n'abagezigezi ab'ensi nabo bajja kuba tebasobola kubaako kye bakola, era nabo ezo ssemayanja zijja kuba zibafuukidde omusaayi. Njagala tutegeeragane bulungi nti nno omugga gwokka ogwa Nayiro mu kibonoobono kino, Nayiro akulukutira mu Misiri, ye yafuuka omusaayi. Nabwe kityo zissemayanja zonna ez'oku nsi, kubanga ekibonoobono eky'oku nkomerero kigenda kukwata ku nsi zonna, zissemayanja zonna ez'oku nsi zijja fuuka omusaayi. Wano ewaffe e Uganda tulina Victoria etubeezaawo, kubanga n'amazzi kati tukozesa ga taapu ag'enzizi twagavaako, n'amazzi tukozesa ga taapu, naye sisitimu eviira ddala ku River Nile. So eviira ddala ku Lake Victoria. Lake yaffe Victoria esinga obunene mu Africa nayo ng'efuuse musaayi. Omugga gwaffe Nile nga guzzeemu okufuna ku kibonoobono ekyo omulundi ogwokubiri nga gufuuse musaayi. Lowooza ku zissemayanja ennene ezikola ensalo za zi continents
ez'enjawulo. Tulowooza ku gayanja nga ga Mediterranean Sea, lowooza ku gayanja nga Pacific Ocean, agayanja nga Red Ocean nga ga Red Sea, agagatta Victoria emirundi nga 10, gonna nga gafuuse musaayi. Abaagalwa, olunaku olwo lujja kuba lwa ntiisa era ebinaabaawo bijja kuba bya ntiisa. Teebereza amazzi ge tukozesa okunaaba, ge tukozesa okwoza tusobole okufuna akawoowo akalungi nga gavaamu kivundu ng'ekivundu ekiva mu bafu. Amazzi agabadde gatuyamba okubeezaawo obulamu nga gafuuse kivundu ky'abafu. Olunaku olwo lujja kuba lunaku lubi nnyo 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 era ekibonyoobonyo ekyo kijja kuba kibonyoobonyo ky'amaanyi ekijja okutulugunya ebitonde n'ebitalina musango. Naye mwagalwa, era njagala okweyongera okutegeeza nti nno abantu ba Mukama, abatukuvu ba Mukama, abagoberera Mukama, tujja sigala nga tukuumiddwa ku lunaku olwo. Mu nnaku ezo abantu ba Mukama bajja kusigala nga bafuna amazzi amayonjo, amazzi ag'obulamu. Muganda wange, era njagala okussaayo essira yonna gy'oli, si nsonga oba oli luddawa oba oli luddawa, kusaba nga nkwegayirira onyweze ekyo kye wakkiriza, onyweze ekyo Mukama kye yakuteresa. Samba Mukama mu maanyi ge ag'eggulu anyweze ekyo kye yakuteresa. Ku lunaku luli obeerenga ojja kuba kwabo abatajja kukosebwa kivundu kijja kuba mazzi, kitajja kuba mazzi. Naye ate era omwagalwa, lowooza ku munno, lowooza ku mukwano gwo gw'okola naye, lowooza ku muganda wo gwe wakola naye, lowooza ku mukama wo, lowooza ku mulirwana wo. Omwagalwa, ndowooza kijja kuba ky'amagezi nga n'omuntu oyo omutegeezezza ku mawulire amalungi, naye abeere mu abo abatajja kukosebwa kibonoobono ekyo ku lunaku olwo kiba nga kituuse. Sala amagezi gonna agasoboka, baweereze ku bubaka obw'enjawulo, baweereze ne ku buno obubaka bw'oli mu kulaba ku 3ABN television Avento Productions wetukoledde ku bwereere. Baweereze ku bubaka nabo ku lunaku luli basobole okulokolebwa, baleme kubeera mu abo abanaagendera mu kibonyoobonyo ekyo. Omwagalwa, ojja kweyongera okusoma, okuyiga osomeko, ojja kusomako mu Baleevi essula ey'omusanvu olunyiriri olw'e17 paka ku lw'23. Ojja kusomako ne mu Zabbuli ey'e78 olunyiriri olw'41 paka ku lw'44. Zabbuli ey'e78 ndowooza ka tugisome. Zabbuli ey'e78, Zabbuli ey'e78 nja kusoma olunyiriri olw'41 okutuusa ku lw'44. Alamu agamba, ne bakyuka nate ne bakema Katonda ne banyiiza omutukuvu wa Isirayiri, tebajjukira mukono gwe newankubadde olunaku lwe yabanunuliramu eri omulabe, bwe yateeka obubonero bwe mu Misiri n'ebyamagero bye mu nnimiro y'e Zowani. N'afuula emigga gyabwe omusaayi n'enzizi zaabwe ne batayinza kunywa. So Bayibuli yeyongera otukakasa ekibonoobono ekyo ekyabaawo era n'etulaga nti tekyakola bulungi abantu bano okukyuka okuva eri Mukama. Ne Isaaya essula eya 5 olunyiriri olw'okubiri. Isaaya essula 5 olunyiriri olw'okubiri. Bikulawo wano muganda wange ndaba. Isaaya essula 5 olunyiriri olw'okubiri. Bayibuli egamba nti
bwe najja kyewava walema okubaawo omuntu bwe najja kyewava walema okubaawo omuntu bwe nayita tewaali eyandiyitabye omukono gwange guyimpawadde ne gutayinza n'akatono okununula oba sirina amaanyi n'akatono gakuwonya. So Mukama asoose n'akulaga nti bwe yajja kyewava walema okubaawo omuntu bwe yayita tewaali we yayitaba n'atugamba nti omukono gwe teguyimpawadde. Njagala okutegeeza omwagalwa nti omukono gwa Mukama teguyimpawadde mu mbeera zonna. Nga bwe gutajja kuyimpawala ku lunaku luli, nga bw'anaakuuma abatuukirivu be ne batasobola kunywa mazzi ago, ne batasobola kulaba kivundu ekyo ekijja okuba mu mazzi, era ne basigala abafuna amazzi amalungi, ne kaakati essaawa eno asobola okukuuma. Ne kino kkiriza nkyogere muganda wange alaba nti nno ekibonyoobonyo kino kigenda kukosa abantu naye ate kijja mmaliriza akikosezzaamu n'ebitonde. Oba oli awo naawe ensobi z'oyinza okukola ziyinza okukosa ggwe ne zikosa n'abantu abakwetoolodde, gamba ng'ab'omu maka go n'ab'eŋŋanda zo n'abantu bonna. N'olwekyo nkusaba onywere osigale nga oli ku mazima. Kyekyokuyiga kyaffe ekyenkya ennungi eya leero. Weebale kusigala ng'olaba. Nja kusaba okisindikireko omulala ate otegeeze n'omuntu omulala yenna ku Avento Media App. Ku Avento Media App osobola okujja obubaka buno n'okusingawo. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe, tukwebaza nate olw'obubaka buno obulungi. Mukama tukwebaza kubanga ogenda tukuuma okuva mu mugga, ogenda tukuuma tuleme kulaba kibonyoobonyo ekyo tunaaba tubadde beesigwa, era tusigadde tukusinza nga tetufunye kabonero ka nsolo, nga tetufunye enkovu ya nsolo, era tetusinzizza kifaananyi kyayo. Mukama kusaba ffenna abaakukkiriza otunyweze, abadde bagudde Mukama obagumye, otuwe okunywerera ku mazima n'okutegeeza ku bannaffe. Ku lunaku luli abantu bangi basobole okuwona ekibonoobono ekyo, naye basobole okusanyuka. Ne ku lunaku luli olw'okujja gy'oli Mukama, abantu bangi tusobole okujja gy'oli. Tuyambe otuyise mu bibonoobono byonna Sitaani by'ataddewo ku ssaawa zino, ennyanja ez'enjawulo zafudde omusaayi ku mirimu mu maka. Mukama zonna ozituwonye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagadde okumaliriza n'ekigambo ekigamba nti Mukama, njagadde okulekera essaala eno naawe ogisabe ng'oli wekka ng'ogamba Mukama omwagalwa, nsaba nnywe ku mazzi ag'obulamu mbikkibweko omusaayi gwo, era ompe era otuwe bye twetaaga. Essaala yaffe gy'ogenda okusaba mu lunaku lwonna egamba nti Mukama omwagalwa, nsaba nnywe ku mazzi ag'obulamu mbikkibweko n'omusaayi gwo ng'otuwa bye twetaaga. Kye kibadde ekyokuyiga kyaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.